Ewa Dr. Jose Chameleone bitabuse finally alangiridde Juliet zawedde essaawa yonna embaga makeke yegenda okubeera nga ate mwana tu eddira akatambi kengenda okubeera nga nkuzanyira buterevu naye nga nkusaba genda maaso subscribe nga atanaba nawe atana likinga video genda maaso bwotobere nga ate ogirayikinga. Yakubara ageze sikule zegendo kuwako na mafugira asio Muterevu nnyo embeera eyo yennyini gy'ova okulaba ereetedde abantu bangi nnyo okwebuuza ebibuuzo bingi nnyo nga babuuza ddala kiki ekigenda maaso mu makkati ga Dr. Jose Chameleone nga kw'ogasse n'ono omukyala Juliet zawedde obukiisi bwavuze ng'olabira ddala bino tebikyali ba mikwano bukwano wabula bandibanga balina chemistry ali mu makkati awo. Kankusanyire katambi akalala subscribinga likinga video nawe atanaba kulabika nga ate ogirayikinga. Gibuvuddeko waneno nababuuza nengamba naye Juliet zawedde ono ku Bushoke ne Kamiri ani akwasaganya mami Juliet zawedde gwerengera video ezebbiri Sara kusala mugambo lengera video ezebbiri bana bakuru bazo wabazanyise kikyala kinene nga bakirumya volumya nze nina wanena abavubuka abasobola okuggusa nina oguru nedi bulunoke so no kusako tata wange Rwasa agumala Kugerengera Bushoke mukyalege gyamukozeemu ng'alagira ddala Bushoke vajoli nenga Bushoke ali awo aliwo ati ngulo ekikyala kyonna kiyidde kibulago kubaaga bubaazi ako Kamiri bamuwadde obukiisi nekigenda kiddamu nekikomawo nekimwongera obukiisi Rapid to them. Naye amazima matuufu Juliet zawedde okolera ani? Manyiraze Juliet zawedde okolera ani? Wati eno bwoli kujjajja mutini mayanja Chameleone eno bwojja kukodde bodda kukojja Busoke Juliet zawedde okuzina amazina gano watwala kwa mama watwala kwa tata Juliet zawedde ngawo zina wati tusinikira muli ebinyogo amujjanjaba wanji n'omuntu ajjanjaba omusayina atwalirako n'ebitundu byekyama abamujjanjabi katukuveeko zina muntu wogwa wa muzengulu wala muwala oyagala okubibya eno bibya Busoke eno bodda kujjajja mutini Kamiri bayi atambuza video. Omuyimbi omu yagenda nayimba akayimba n'agamba nti omwenge gwa layisi gukuba okufa. Si kituufu, yali alimba omwenge ogw'ebbeeyi gwakubye Juliet zawedde ne yeerabira nti ali mu Uganda. Katungulu mbeera nkusazeeko olunaku olw'ejjo oba ekiro ekikesezza olunaku olwaleero Juliet zawedde oyo yabadde agenze ku The Villa nga Chameleone aperforminga naye omwenge gwakubye Juliet zawedde batuuse okumujja mu bbaala nga tamanyi weyayise kujja, tamanyi ggwanga lyalimu, tamanyi mannya ge, tamanyi na kifo kyalimu. Wuuyo mulabe nga atagala
ono mugagga gwe twogerako kitegeeza anywa myenge gya bbeeyi, emyenge egya ssente empitirivu. Uyo gwakubye Juliet Zawedde. Buterevu nnyo embeera yo bwetyo bwe yatambudde ku mukolo ogw'amazaalibwa ogw'omukyala Juliet Zawedde. Embeera eno yalekedde bannayuganda ebibuuzo bingi nnyo ku mumwa nga bagamba nti ekyamazima okusinziira omukyalo ono gye yeeyisizaamu teyabadde ya bulijjo. Eno waakiisinga omukulu Lusoke, ate eno bwakiisinga omukulu Dr. Jose Chameleone, kwegamba n'alekera bannayuganda ebibuuzo bingi nnyo ku mumwa. Naye ng'abantu abasinga entabwe basinze kubeera nga bagisimba ku Dr. Jose Chameleone nga bagamba okusinziira ku kye tubadde tusuubira nti bano ba mikwano, kino nno kyandibanga kisukkawoko ku mikwano, nga bagamba Dr. Jose Chameleone n'omukyalo ono Juliet Zawedde wandibanga waliwoko chemistry, wandibanga waliwo enkolagana esukkako ku friendship bulijjo ffe gye tukola ki, bulijjo ffe gye tumanyi, kubanga okusinziira ku laavu gye beeraze ku lunaku olwo ng'akatambi bwe mukalaba, ekyamazima kiragirawo nti bano wandibaawo chemistry ali mu makkati gaabwe. Nkusaba ogende mu comment section obeere nga naawe otuwa ku ndowooza yo gw'okusinziira ku bw'olabye obutambi bano ddala ba mikwano bukwano nga we byogerebwa, oba waliwo enkolagana endala eri mu makkati gaabwe. Tuwe endowooza yo gw'okusinziira obutambi gy'obulabyemu ggwe ng'omulabi w'omukutu guno ogwa Jika Media. Bw'otunulatunula munolaba buno obutambi bano olowooza balina enkwatagana ey'enjawulo oba just ba mikwano bukwano nga we byogerebwa? Ye ggwe osobola okubeera ne mukwano gwo nga just mukwano gwo ne mwenywegera mu lujjudde bwe mutyo ng'abantu babalaba, bukiisi n'obupeeke ne buvugaavugaawo ng'abantu babalaba nga kugase n'okwekwatirira. Genda mu comment section obeere nga otuteeramu endowooza yo, ddala ggwe osobola okubeera ne mukwano gwo ne mweyisa mu mbeera bw'etyo mbu era ne musigala mbu nga muli ba mikwano, oba wabawo chemistry aliwo? Ye ggwe okusinziira ku ngeri gy'olabyemu akatambi ako, olowooza bano ababiri bakyali ba mikwano oba bandibanga beekwasaganya mu ngeri ey'enjawulo? Tuteerewo endowooza yo wansi awo mu comment section. Naye ng'embeera eno ereetedde abantu bangi nnyo okwogera ebisongovu, okwogera ebikaawo, okwebuuza ebibuuzo ebingi nga bagamba bano ababiri ku luno kyandibanga kyasusse. Mujjukira oli bibadde bubeezi mu ŋŋambo ng'abantu bagamba Dr. Jose Chameleone n'omukyalo ono Juliet Zawedde bandibanga si mikwano bukwano just bya mu ŋŋambo. Naye ate ku luno ekyabadde ku birthday kyongedde okubeera ng'ate mwanatu ate kyoleka chemistry omulala aliwo mu makkati g'omukyalo ono Juliet Zawedde nga kwogase ne Dr. Jose Chameleone. Era ba social media in-laws abatemi b'omugambo batandise dda okubeera ng'ate mwanatu nga bagutema nga bagamba ono nno yandibanga saawa eno wetwogerera ye mukyala wa Dr. Jose Chameleone. Bigambo by'abatemi ba mugambo. Naye nga nkusaba ogende mu comment section awo obeere nga butereevu otuteeramu endowooza yo kusinziira engeri gy'olabyemu akatambi ako, olowooza wandibawo chemistry mu makkati g'abano? Tuwe endowooza yo mu comment section. Ku mukutu Jika Media kw'obadde nkusaba subscribing atanaba naawe atanalikinga video, genda maaso bw'otyo obeere ng'ate video eno ogimpeera like. Yitira mu comment section onteremu endowooza yo. Naawe alina kyonna ky'oyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiyisa butereevu wansi awo mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.